wabula ate tulina abalungi abamu bokka ba Rome's Wine, tulina Ecoform wamu ne Roseform be batuteekamu ensimbi. Gwomuntu ngoyagala kubanga ofuna ku kyokunywa eky'omutindo olunaku olwaleero kawunye mu 360 mbagambye Jackson ali mu field tugezezaako okubanga nange ntuulako maama bangambye bukyanga oyimirira leero genda tuula Suna Ben takomye ku ekyo endowooza bagamba waliwo olugero olugamba nga tonnakwata mu liiso lyange sooka okwate mu liryo waliwo omukulu angambye wana ebibye nga bikyamulemye wabula atayogeddeko ku nsonga z'omukulu Jose Chameleon wamu ne King Saha era nayongere okubanga agambira ddala ensonga ezo nzitegeera bulungi naye ng'ezannambwa yo yazeekwese yatugambye ebyo mubiveeko temudamu nakunyumiza bintu bya kisiru ebintu ebitalina kye binyamba ne tugamba yo ng'okuba ku mutwe so katuwulire mukulu Suna Ben muganda waffe by'ensonga za King Saha wamu ne Dr. Jose Chameleon azirowoozaako ki. Kakati mu mbeera eyo nze mmanyi omuntu ayamba omuntu obuzibu bw'ayitamu nti bubeera bw'amaanyi nze njogera ku lwange nze nga nze kakati neekanga nnyo nga ndabye ekintu ng'ekyo nga kizze kubanga twalabako Kamiri ng'ayaniriza Saha okitegeera kye ŋŋamba amwaniriza n'amubembejja waliwo vidiyo bw'atambula ng'amugamba naye kasajja ge Saha oyimba olinga omuzimu mu mbeera eyo ng'olaba ayogera n'omuntu gw'ayagala ennyo kakati obusungu bubaawo mu mbeera emu oba endala naye waliwo n'akadde k'osiikiramu n'ogamba nti akasajja kano kankolera bwe kati kati nze wabaawo ebintu ebinyiga ku mutima eri abo abantu bennyini abazze nga bannyamba ne ŋŋamba nti nno mumatu kamale gakireka ku lwa bakagulawundi eri nemala galeka nze njogera ku lwange nze ng'omuntu so nga ate bwe tudda ku luuyi olulala bambi ne Saha ayinza okubanga musajja wattu okwevaamu okwogera bw'atyo yakyogedde lwakubanga agamba nti ayinza otya okuba mukwano gwange n'ayogera bw'atyo okitegeera kati ng'akyogeza kunyolwa nti yandibadde omulala nandisirise naye ate mukwano gwange kakati enjuyi ezo tukirabire mu njuyi bbiri ezifaanaganako bwekyo so nze ku lwange nze ŋŋamba nti nno Saha yebala okwogera ekimuli ku mutima naye bambi tekimwerabiza ate obulungi bw'omukulu oyo kubanga yamubeererawokko so ng'ate era ne Uncle Kamiri neera yeekuba umutima olumu kubanga si kirungi kwanika kola kwoza ate noyanika mu ttaka kubanga bakasajja katuwadde tukalina olwaleero tukeenyumirizaamu bwe kiba nga kituufu nga yakakuba ekkuuli aba alimbyemu. Okay, oyo abadde Suna Ben ebyo bye bigambo bye naffe muganda waffe tugamba Suna Ben reflecting olowooze ku baby advice ne badde ddungi ya Suna Ben mbo omuntu wamukola ekintu ekibi oba bwamunyiize nnyo asooka najjukira ebirungi byamukoledde oba ebintu ebirungi byakoze so katusuubire engeri ennaku zino bambi tayogera musajja wattu ayinza obba ali kugezaako ku reflectinga ku birungi bye bayitamu ne baby we abasobola okulabirira abaana baabwe bakule twogereko ku ba managers wabula ate kati tunabogerako banange kansooke nebaze ku ba manager abakabya abantu abalungi abanjagadde nebaza